bannange tuvuddeyo tuli wano ku poliisi y'e Katwe bwe bakwatira muganda waffe Cephco Ismail ku nsonga ez'okubanga alina be yanyiiza be yavumanga. Naye ffe wano nga batikitooka abavuddeyo kubamu kuba tetugenda beerawo wano ffenna abantu bangi era waliwo n'abataliiwo naye nga basobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Nze nga Muhammad kimanyi Cephco yakoze nsobi ennene nnyo okuvuma abantu. Yavuma abantu abasukka 10. Embadde nsaba abantu abo bonna kuba Lydia Jasmine Bruno Kebambi n'omusajja mu Asonyiwe tugenda mu advisinga tumugamba alekerawo okuvuma abantu. Nange nga Shadow Will, Africa's favorite banaye Begayiridde and all TikTokers out there, tulekere okuma omuliro kubanga teri muliro guzikiza muliro. Wabula let's be calm bane twetonde ensobi zikolebwa abantu muganda waffe yakoze ensobi, but let's put this thing down to us. Wanga kanje kujja kuba amaanyi. Nange nga Yvonne Powers netonda okuramula ffe Dr. Cephco. Tumanyi kyeyakola it's not right, but we are here to apologize on his behalf. Asonyiwe mwena bwe yasobya bwe yavuma, most especially the celebrities, Bakadamo, we are so sorry on his behalf, please. But nange saba tusonyiwa kuba nange kintwalira musayidi emu endala. Nze mukazi wa Cephco saba musonyiwe Cephco manager Roger basipesida na bonna saba kusonyiwa full figures akunsonyiwa emba nina kye nafulumya. Nange nga Shadow Will, a man of fact and truth media, nsaba buli muntu yenna gwe twanyiiza ffe tuli baana tusobya we mubanga muli bazadde twasobya baana bannaffe n'abazadde mutusonyiwe tetugenda kukiddamu. Kino kifuuse kyakulabikirako eri buli muntu. Nze nga Muhammad kyali wa Cephco nzize wano okumulabako naye saba bambi nga musonyiwe. Batusonyiire wamu tuli baana tusobya enkya n'eggulo. Bannaye nze omulanga nkutwala ezisinga eri ba TikTokers abali mukuma jassa omuliro teri muliro guzikiza muliro. Nange era nsaba buli muntu yenna tubeere wansi twetondera kuba waliwo n'abaasobya abalala banoonya. Bruno K, please. Lydia Jasmine, please. Spice Diana, everyone. Asta Bujingo, ne mukyalo, please. Mama Makula tukusaba. Twetonze. Tusaba Catherine kusaasira era twemenya ffe ng'abantu. Muganda waffe tannafuna mukisa gujjako mu public naye wanaaba afunye omukisa ogwo nsuubira naye ajja kuba ng'ayogera ebimuli ku mutima. Yasobya akikkiriza naye tasobola kubeera ng'ali mabega wa mitayimbwa ng'aboneredde akkiriza ensobi.